Wamolowooza ki ekibulamu music we Busoga okubanga tannatuuka competing ne music we Kampala? Akompitinga naye kubanga omumanyi. Nze mumanyi kuba mbaayo. Akompitinga. Mbaayo limba Lusoga lumu lw'omanyi. Simanyi za Lusoga manyi zayimbibwa Abasoga. Nga limba John Black. John Black tetumbala ku level ya Busoga kati. Waaki. Talina na limba mu Lusoga. Naye waawa. Kale mpayo muyimbi omugo omanyi nga ali best ne Busoga. Prince Isaac. Busoga nze mukwebwe mba kwetegereza. Busoga tukali mu nenkwe. Tina okutendeza. Ekizibu ekyo tuli kukifeesinga nga ino mu Busoga. N'ekindi ba sponsors ezira bulungi nga bo n'abali Kampala. N'abaana abasinga beeyiya bweyiye beene. Kizibu okufuna omuntu nti ono wuuna akutaireko omukono akusitulemu. Export TV to the world. Tusaze mukuba mukatuwa leero. Mpola mpola. Abano oli Mukunja eriye kazi. Atasera. Mwende mwana. Kyali kyeka. Abagambe bali kukaaba. Omusezi ne kafulu we Busoga. Menton Rass ki ekiriwo? Ndi bulungi. Anti ye kafulu si bwe kiri? Mbeera ki? Kulieno lutyabula bwa muziki bwe lutyabula. Mutyabula bwa ngoma. Amakina gaba makina. Omusezi leero tumuleese. Ndi kumubona. Mulese wano. Bawa King Shiba omu bw'ati. King Shiba yo mumanyi Menton Rass. Mwide. Lusoga bagamba mwidi. Kale oli omukazi angambye webale kulirira. Webale kulirira kiba kitegeeza. Webale kaaba. Nenga sinakaaba. Nedda sibo kitu bw'ojja ku mufu oba okaabe batokaabye oba ozze kulira. Bagamba webale okulira. Kale naye baako gw'okigamba. Ayi nga kirungi ino. Kirungi ino ab'embi nga ife ab'e Busoga. Buli bwe twagaana namuntu n'ab'e Kampala ab'e Buganda. Kiraga nti Busoga ni Buganda. Walagana era tugemagana. Kankubuuza ekibuuzo wenyini awo Menton Rass. Bw'otunuulira music industry y'e Kampala n'ey'e Busoga, ey'e Kampala eriko walako nnyo ku y'e Busoga. Ate nga Busoga erina talent nnyingi. Oba oli awo abayimbi bangi bavudde e Busoga ne bagenda e Kampala ne bafuuka ensonga. Oza ki ekiremeseza music we Busoga okuvuganya ne music we Kampala? Busoga nze mukwebwe mba kwetegereza. Busoga tukali mu nenkwe. Tina okutendeza. Ekizibu ekyo tuli kukifeesinga nga ino mu Busoga. N'ekindi ba sponsors ezira bulungi nga bo n'abali Kampala. N'abaana abasinga beeyiya bweyiye beene. Kizibu okufuna omuntu nti ono wuuna akutaireko omukono akusitulemu. Waliwo ne yaŋŋamba nti oba ne creativity ebulamu
togenda kwesanga nga abayimbi b'ebusoga abasinga bakuba engoma emu nsoga dunduludu engoma emu nsoga tebakubamu sitayiro ndala esobola kukwata regions ndala. Kituufu si kituufu? Tutera muna n'okukyusa tutera ino okyusa bantu ina nakemba kebeeta abakyala muyiga okunaaba yali afrobeat nkambwe ino ina ditukoye ekimasulo nina kabatitizi kenayembera Bobi Wine bonanga tugezaako okutabula mu state edindi aye obuwagizi ndowooza support yekali ntono. Oba nammwe muli bamativu n'okubeera kati nga gwe Menton Rass n'ogamba Kasaba Busoga mmanyi ekyo kimmala seetaaga genda competinga competition ye Kampala y'amaanyi mwagala competinga toyenda ino twena tu competing naye kiki aba batugemaku okututuusa ku ekyo n'ekizibu n'ekitali ekizibu wano e Busoga. waliwo be bakwatako naye oba mentality eri awo yakwata era ne bagenda eri ne batamalako kati ng'okugeza muganda wange topuke Ndawusi yamukwatako n'amutwala e Kampala naye era yamaliriza akomyewo e Busoga. Yampulira mbu eriyo byeyaniiza Ndawusi tasobola kumala ku interview nga togere ku topic yamukomola ate era yo mpozi n'ekirala naliko ku social media nendaba battle like kuba ffe twali e Kampala nga tuli Shiba ne Cindy nagenda owulira nammwe mutandisa okwekuma mu Menton Rass nero ya Simba just byali byatukangakangamu oba byaddala era byali byakukangakangamu akasajja okatya yasi Simba yakoba ati nze wano bato nenda mwegaita abantu nga batamme mwansobola naye ng'ekituufu ki kati nseera nakoba nti nze omulala nze nkukuba nakuyisa kuyita akasajja kagenda kugamba nti ko kali national wide kuba kakubye ennyimba ng'ezira ne zituuka ne mu Kampala eri nimentonya ku bulemba abasaba muyiga okuna wala kwa Uganda yona ani atawidika temulumanyi ofuseroya abakyala muyiga okuna Mukunja tugoye kimanyi Mukunja wamulowooza ki ekibulamu music w'e Busoga okubanga tannatuuka competinga ne music w'e Kampala? Akompitinga naye kubanga omumanyi. Nze mumanyi kuba mbaayo Akompitinga. Mbaayo olimba Lusoga lumu lw'omanyi? Simanyi za Lusoga manyi zayimbibwa Abasoga. Nga Za John Black. John Black tetumbala ku level ya Busoga kati. Waki? Talina nalimba mu Lusoga. Naye waawa. Kale mpayo muyimbi omugo omanyi ng'ali best ne Busoga. Prince Isaac. Oyo ali Kampala eri. eno nayamaka Tatulese ku lumbe yafiiriddwa. Menton Rass nga tumaliza muyimbi kye Kampala gwepikira nogaa nti nga bamumpadde mu bbato olukoba lukaaba. E Kampala ngogyeko champion good ne Kindi. Lwaki Shiba amugyeko? ayi ndowooza nti bwe bampaamu ku lutalo oyo osobola okwetwala omusobola kasajja nga kalina eŋŋoma yataawo kapapaala ntata omwana okutengesa ebinaali oti kigumbulizi yataawo okwasa nataawo kuwemba oli tyenda Ende ekiriisa. kale Menton Rass kkiriza tukubuuzizaako tweyongereyo neyanziza ino esebo just kyobokola Mukunja nera tukubeyo akafaananyi ne Menton Rass ono. Export TV to the world.